Mbalamusiza nate ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe. Oba tonna subscribinga, bambi subscribinga kuba ekyo kiyambako mukutu gwaffe okusobola okutuuka ku bantu bangi ab'enjawulo ne basobola okufuna obubaka bwe tuweereza wano eno. N'okusobola okuddizibwamu amaanyi mu bulamu bwe tutambuliramu wano ku nsi, okusobola okunoonya n'okumanya Katonda n'okutambulira mu makubo ge. Omulamwa gwa leero gugamba ensi tekumalaamu. Nga tutandika wiiki eno tugenda mu maaso olunaku lwa leero Monday, mani njagala okuzzaamu yenna alaba amaanyi n'okumutegeeza bubaka tugambe kino tekikubadde ku birowoozo. Ensi eno fuba nnyo okulaba nga tekumalaamu, kubanga eno ensi eringa bw'olaba ssaako nti tujja ne tugenda, abalala nabo ne bajja ne babeerawo ne bagenda. Sulemaani yagamba, yali kabaka wa Isirayiri, mutabani wa Dawudi. Yagamba omuntu akola nnyo ku nsi naye nga tamanyi ne byakola, oba omwana gw'alibirekera, oba aliba mugezi oba aliba musiru. Abantu bangi tubalabye nnyo nga bakola nnyo, ne bazimba ebintu, ne bakola ebyobugagga, ne balekayo ebyobugagga bingi, naye nga bamaze okugenda byonna ne bisaanawo. So n'olw'ensonga eyo ebintu by'oku nsi kufuba nnyo okulaba nga tebikumalaamu. Kola, beera n'ebirooto, kola nnyo, kola ebintu bingi, naye fuba okulaba nga oyisigala awo awalungi, mu kifo ekirungi w'osobola okugambira nti nkola nnyo, nina ekirooto, njagala kutuuka wano, njagala kukola kino, njagala kukola na kino, naye nga tebikumazeemu ka buntu. Beera generous, beera muntu agaba, ayamba, kubanga ebintu byonna ebiri mu nsi muno butaliimu. Era ekyo Sulemaani yakyogerako mu kitabo ky'omubuulizi kye bayita Ecclesiastes mu Luzungu. Ebintu by'omu nsi bino butaliimu. Olunaku lumu ogenda ffa ove ku nsi, obe ng'ofudde nga tewakyali ky'ogamba, okitegeera. So n'olw'ensonga eyo beerawo mu bulamu buno obw'ensi nga ensi tekumalaamu, okitegeera. Osanga oli n'ateeka munne, abooluganda balwanira ettaka, oli n'atema munne olw'ettaka, kyokka nga naye agenda ddirekawo, okitegeera. Bannaye mufube nnyo okulaba nga mukola ebintu mu bulamu mu butuufu bwabyo, ate tokkiriza nsi kumalamu. Ebintu bino byonna bye tukola bikole, okitegeera. Obanga okyali mulamu oba okyasobola okukola, totta muntu lwa kintu, totta muntu lwa kintu, kintu kyonna, okitegeera. Bino ebintu by'oku nsi tukola bikole, so tokkiriza nsi kumalamu. Nkimanyi bizibu, si byangu, sikumala googera nti abantu abamu bagenda awe yayogera bwogezi kubanga tekimutuukangako, talina kyamanyi, mwana muto. Ndi muntu mukulu, siri mwana muto. Kyenjogerako nyinza okuba nga situation yo sigimanyi, naye kyenjogerako ge mazima. Nti gwe ne bw'okkiriza ensi eno neekumalamu, tomanyi na ddiru olifa. Oyinza okuba nga wakatuuka bw'otyo omaze okukola byonna by'okoze, ofunye byo bonna bye badde oyagala ofunamu ekyo ky'obadde oluubirirwa, n'ofa, okitegeera. N'ofa n'ovaawo n'ogenda, okitegeera. Kakati n'olw'ensonga eyo, bw'obanga tomanyi ddiru olifa, lwaki okkiriza ensi okumalamu? Lwaki otta munno olw'ebintu by'ensi just, okitegeera. So guno omulamwa nagwo tusobola okuguyingira ennyo munda, ne tugenda munda nnyo ne tugwogerako nnyo, naye just njagadde tutandike wiiki nga tulowooza ku ekyo
tubeere mu wiiki nga tugiyitamu nga tulowooza nti kweno ensi tuliko akaseera katono. Kagere Katonda yekka yakamanyi, yasalawo lwojja ne lwogenda. N'ebintu byonna by'osanze ku nsi si gwe wabiteekako. Olina by'osobola okukola ne by'onooteekawo naye era ojja birekawo. Kati n'olw'ensonga eyo tobikkiriza ate kumalamu nnyo, wabula mu kyo noonya bunoonyi okumanya Katonda n'okutambulira mu makubo ge n'okumuddiza ekitiibwa. Kubanga mu ye, mu kumumanya ne mu kumutegeera amagezi mwe gasookera, ate era mu ye obulamu we butandikira. Mukama abankuumire. Obanga olina ky'obuuza kyonna kiteeke mu comment section. Teweerabira ku subscribinga, teweerabira ku sharinga, kubanga obubaka buno bwe butuuka ku muntu yenna tomanya ngeri gye buyinza muzzaamu maanyi. Mukama abankuumire. Mweraba, mubeere bulungi.